Badali bamikwano nani ekintu ekinnumya omutwe. Abantu be Uganda mu butuufu. Wella tuve ewaka ng'embeera etususseeko. Temulowooza nti okujja ku kyeyo tujja tweyagalidde. Nedda baddiya. Twerekereza amasanyu gonna ne tusalawo tujja ku kyeyo tunoonya ekikumi. Tukyusa ku mbeera. Oba kitegeera. Sigamba nti eno gye tuli mu masanyu. Sigamba nti eno gye tulina emirembe mingi. No. Mamutulaba kunene ku TikTok nga tusinika amannyo naye bye tuyitamu nga tolina nagwe osobola kugamba nti n'osirika ogume. N'osirika n'ogumma n'ogamba kankole naye mu butuufu abantu be tusindikira ssente olw'okuba nga ssente bwe zimusindikira n'azikozesa n'ayagala akutte ku ssente zo. N'ayagala akuttire ku ssente zo oluusi oleke butaddayo na waka. Sometimes banene abaana babonabonera ku kyeyo oluusi bafe oluusi bagudde ddala bantu ba Uganda naye nga ki ekibakozesa ekyo bantu mmwe. Kale ba ssente zo ziridde muleke naye gwe omuntu olw'okuba nga omwana akusindikidde ssente zo ozikozeseza mu byoyagala ko gwe tajja kudda waka. Ettima lyaki mu butuufu mpulira nga nfa obulumi omwana okubonaabona ku mbonaabona gye tubonaabona nadda ewaka ssente ze zakoledde ebbanga n'atalyako yadde n'ekikumi mu butuufu n'otta munno olwa ssente ze. Naye bannange bantu mmwe muli bazibu abamu gana tulemesa n'okudda eka tubeere ku kyeyo mpaka. Naye bantu mmwe muyina ettima. Omuntu aba akusindikidde ssente ze temulowooza nti eno gye tuli mu mirembe. Omuntu aba akusindikira mitwalo 10 n'agamba kola kino ekintu kikole kubanga tuyita mu bulumi obuteetaagisa. N'okaaba amaziga ne gatukesa ne gakuggwamu. Ogwasembayo okulya butuufu tosobola nakulya mmere neekukka kubanga oba wakateeka ejjeeko mu kamwa ne bakuyita. Nawe bakasaawa 9 gwakeera okuzuukuka gwayeebaka ku 11 naye ate gwasooka okuzuukuka nawe baka 12 n'ozuukuka 4 n'ogamba byonna kambikumire kasange nakuddayo wabankolezi nfune nkole nemwe mikwano nemwagala mutuyise we mutyo mu butuufu bannaffe mulimba tuyita mu mbeera tetusobola kuddaana eno ne tugamba nti nno kinene abamu twaguma tusobola kudda mu kamera n'okaaba naye nga by'oyitamu tebyetaagisa naye n'ogamba kasita kamboneebone jakudda ewaka nkole ki naye n'otta munno olwa ssente ze. Kati ye mugenda kungula ensi bane mweddeko bantu mweddeko omwana aba kusindikidde ssente ze ne olw'okubanga ffe tubagamba muli binolooza nti musatusaaga mukwano nga tonaba kulinnya nnyonyi kujja ku kyeyo bw'oba nga tojjangako kulinnya nnyonyi kujja ku kyeyo abaana tuyita mu mbeera omulabu n'atuuka okwagala okuwa obutwa omulabu n'akucunga n'akaana akato weekati nakuwandulira amalusu n'ogamba kati oba kano kakole ki naye nga toomukube wabula oyina gguma. Tuyitibwa mu kusoomoozebwa kuli kwe mutamanyi naye ki ekikuttisa omwana olw'okubanga ssente zakusindikidde olw'okubanga oyagala kukolamu bibyo. Bantu mmwe mututamye abantu batusindikira ssente Uganda mututamye oba mwagala mubawulire nti no twettidde ku kyeyo tuwedde kale mutama
Omwalabu n'akucunya n'abantu b'osindikira ssente nabo ne bakucunya kale n'otukesera nga tokyalina mirembe omwalabu n'atuuka okukuyita nga towulira naye ng'ebirowoozo byonna biri ku ssente zo n'obuuza kati munkolera ki naate nga tosobola kukwata kubo kudda waka kubanga tokisobola newaka nenyini gye waniza ofune ku mirembe olwokubanga oli yali obusente bwo oluwulira nti oli nnyonnyonyo otuuse ku gundi n'asooka nagenda nawe tukumula omudagala ofa oveewo wallayiyamuwo ku ssente zo bantu mmwe nze byampeddeko dda byampeddeko naye bantu mmwe mweddeko kubanga newoozirya newonzita tolina kyogenda funa ffenna lyeryo ekkubo just mba nkusooseeyo busoozi